Godfrey tumwebaze webalate okubanga otutuusaako byonna ebibeera e Namayumba. Hellen Sseku alondeddwa okulembera BAMWOYO GWA GGWANGA era ng'ono alondeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Mu mbeera eno Frank Gashumba avuddeyo bw'atyo n'amutegeeza nti ayolekedde omulimu munene kubanga eggwanga lisiigiddwa nnyo ebitoomi abo abatalyagaliza. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alonze Hellen Sseku okukulira ekitebe ekikulembera BAMWOYO GWA GGWANGA mu Uganda Patriotism Secretariat ekituula ku yafesi za Ministry ey'ebyenjigiriza. Frank Gashumba ngono abadde ku mukolo guno ategeezezza nti mukyala Hellen Sseku alina omulimu gw'amaanyi okukola mu kaseera kano ng'eggwanga lijjudde obukyayi. Era Hellen omulimu gwagenda okufeesinga kwe konvinsinga abaana abato nti osobola obutakkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza naye n'osigala ng'owagira ensi yo Uganda. Kyova olaba ensi ziri zonna endala America, Israel, China n'ensi endala abavuka bayinza okuba tebakkiriziganya na kibiina kiri mu buyinza naye ng'ensonga bwe baya ggwanga bonna boogeza eddoboozi egi limu. Gashumba agamba nti ebitongole ebyokwerinda tebikoze kimala okukangavvula abantu abakozesa emitimbagano okusiga obukyayi. Okuba n'akasimu nga kano toba na the right okuvvoola abantu n'okuspreadinga hate okitebeyanooza kubanga nze embeera ku social media n'olaba omuntu bw'asiga ensigo ez'obukyayi esobola n'okuvaamu ekitta abantu. Ffe sigumu seebiri nga tuwaaba ku poliisi naye tolabayo nga poliisi erina kyekoze omuntu ng'oyo b'omupiikinga. Omutawaana guva omutawaana teguli ku bavubuka guli ku bakulembeze at every level. Balaam Bargahare agamba nti nga bakolagana ne kamishona omupya bagenda kwetooloola eggwanga lya Uganda nga basisinkana abantu ab'emitendera egy'enjawulo. Let's use it to reach out to all youth across the country to ensure that they learn what patriotism means, what nationalism means, and what movementism mean, and what democracy mean. So I know we shall support you, we shall work with you. Emmanuel Walani ng'ono abadde akuuma entebe eno asabye abavubuka okwatagana ne kamishona omupya okulaba nga mu buvubuka bwabwe batwala eggwanga Uganda mu maaso. Tuli mu nsi gye tutannaba kukuddira maanyi g'abavubuka abaffe kugakyusa tugafuulemu amaanyi agayamba eggwanga agazimba eggwanga. Kati abavubuka abaffe balina amaanyi mangi ate amaanyi ago tetunnaba omuzungu akiyita harness tetunnaba kugafuula kugakyusa tugafuula ekizimba eggwanga ng'amaanyi ago bagakozesa mu kukola kwaba okola n'oba bulungi. Abakozi abakolera ku yafesi eno bamwaniriza era balina bye bamutegeezezza. It is not a rumor, you were here for quite long and you know what happens and goes on here and you know what to do to make this place a better place, to create that critical mass of young people you are talking about that needs to be mobilized for Uganda to become a modern and prosperous country by 2040. So with God, we are going to take this thing to another level. Let us forgive each other. Let us work together. Madam Commissioner, just a simple word to you, that there is no tree without good fruits that is stoned. The only reason that the tree gets stoned, it maybe has apples or mangoes, but no kalitunsi tree will get stoned. So I want to let you know that it's because you bear good fruits and you're a good person and you have a mission that is taking this country forward, that is why you get the stones. Kindly be strong. Hellen Sseku ategeezezza nga bwagenda okutandikirawo nga yakatuula mu yafesi eno. Nga bwe tutandise olugendo luno tugenda making sure nti tukunga buli muvubuka buli kiramu ekiri ku dunia ekiri ku nsi wano mu Uganda. Tugenda bakunga abantu bagale eggwanga lyabwe, tugenda basomesa, tugenda babuulirira. Kamishona Hellen Sseku era agenze maaso n'ategeeza nti eky'abantu obutaagala ggwanga lyabwe tewali muntu wakunenyezebwa wabula balina okukwatira wamu okulaba nga abatalyagala babayigiriza okulyagala. Strategies nyingi mujja kuba muziraba nga tusabukkulula. Manyi si kirungi okusabukkulula ebitannajja naye nga tugenda creating our environment nti tugenda ne tukyusa abantu ideologically. Waliwo skilling centers nga nakyo tusomeseza patriotism ate ng'omwana afunayo skill endala egyanayiga nemuyamba okwebeezaawo.
emirimu kansala. Ono alambuziddwa yafeesi ez'enjawulo okulaba abakozi bagenda okukola nabo n'okulaba nga batambuza emirimu gy'eggwanga. ya Mohamed Wamala, Wandulo Boni, Soul TV, Omunyo.